essanyu tulina lingi nnyo era twebaza Katonda nti St. Elizabeth Girls School twetise engule ya miti ya na mu bibuuzo ebya USA. Nyanze Nakubora Susan mbadde nsomera ku St. Elizabeth Girls School era nafunye aggregates 10 wenkula njagala kubeera musawo nebaza nnyo Katonda. Nebaza Katonda okusobozesa okutuuka ku buwanguzi obw'enjawulo omwaka guno mu bibuuzo bya siniko era tubasuubiza Katonda embezi waffe tujja kugenda mu maaso kumumusa high school emityana okulaba nti mwaka ku mwaka abayizi baffe basobola okukola obulungi. Tunagita Mary Helen mbadde nsomera kumumusa high school nebaza Katonda olw'obuwanguzi tebibadde byangu butuufu. 70% of students in grade 1 is a milestone, and I want to assure you everybody is happy and we are going to step on and even do better and better. I want to offer PCM. Then in future, if all goes on well, I'm planning to be an engineer. Very happy and excited for the performance we have registered over the years. Our students have passed very well in grade 1. Over 90% of our students have passed in grade 1. And I am very excited. You can see the celebrations we have had. All the candidates who are already here, they are very high up. Nebaza Katonda n'abasomesa nga badde bansomesa ate nebaza n'omuzadde wange adde afaayo okulabika nti malako okuva mu essowaani. Baali 27 omwana eyasinze yafunye 8 first grades twafunye 82 second grades 71. Okuyozaayoza Nantongo Kastin Tendo olw'okubanga yafunye 8 obubonero obwo yabumazeeyo abadde mwana mulungi okuva mu buto. Mbadde Gayaza High School nafunye 8 nebaza Katonda olw'okumbeerawo nebaza abazadde bange ne famire wamu n'essomero nsuubira okubeera omuntu akola ku bantu abalina kansa. Last year we got the 31st grade, this year we have 31. Last year we had the best 9, even this year we have the best 9. Really, we appreciate God for that effort we have made. The reason for the good performance is teamwork, the support of the directors, then benchmarking with other schools that are performing well in different parts of the country. Tunye ya aggregate 16 era ne bannange bonna baze bangoberera bwe bati 17 18 abamu beesomereganye. Mount Zion Secondary School Mubende twagala kwebaza Mukama kubanga tusobodde okufuna first grade 14 omwana waffe asinza afunye obubonero 16. Tuza abaana bwedda 17 ng'abaana bonna bayisa tewali avudde ng'asinza okukola obulungi afunye obubonero 16 nga bonna abamu abakoze first grade bali 14 abalala bali mu second ne third ntonotono naye nga bonna abaana bayise.